Kigozi omusajja gwe wangambye nga tatuuka. Wennyini we wandagiridde wendi wansi w'omuyembe. Natuuseewo dda mpezezaawo kati dakika 30. Oba nze ngamba oba ondagirire bulagirizi ŋŋendeyo obugenzi gy'abeera. Kuba wayayiba connections maani obamanyi n'okweraga. Mwana waffe toseka. Awo yese obeeraga basinga ne babboosi baabwe. Kale tewali buzibu kanyongere ngumiikirize naye mwana. Kale tewali buzibu kangumiikirize. Wano tugenda kuvaawo. Ate kulwaki? Kulwaki? Nze sigenda sobola kubeera wano n'oyo mukazi atategeera. Ozzeemu nnyabwe owakoma w'otandikidde. Tusenguke. Tuddewa. Gw'okufuna ennyumba okiyise kyangu. Oba zino miliyoni 2 ze zikuwaga. Sebo. Sagambye kukebera ssente zange kutandika kunnangira. Kyenjogerako naawe okiraba. Gwe kennyini takuwa kitiibwa. Kati wano oba okyanoonyaawo ki? Ekyo si kyekikulu. Ekikulu kwe kuba muno tulina solution yaakyo. Ze mbadde nteesa otandika okgenda ku dduuka. Ezo miliyoni 2 ozimpe ntandikewo akalimu. Wabula nakoze ensobi okulaga ssente gye ziri. Lwaki tetukola babiri ku dduuka zino ne tuzisengukamu? Ekyokusenguka ky'oba ovaako. Ate n'ekirala sisuubira nti ezo miliyoni 2 zisobola okutandikawo bizinensi etegeerekeka. Naye ate nze osobola okuzimpa n'enzitetenkanya. Wabula ekya ssente kye tuba tuvaako. Oyagala omala ozirya ziggweewo neefuulire. Kale, naye kirowoozeeko. Kuba kiba kikuyamba okwewala Prossy. Ng'osiiba ku mulimo, odda kiro. Kale, kanzire ku mulimo. Weerabira okunaaba ebbombo.
Wulira mukomera musirusiru gwe. Fulumayo nkwongere kyaka bye nakukubye byabadde bitono. Musawo wabadaloza tetulina sente zinanzijayo. Wabula nkizudde oli musiru totegeera. Tomanyiira gwe. Omugazi awandiika mu bbanga. Simanyira ande kiki kye yakunoonyaako. Ekyo kyatakulabamu. Kisiri wala. Wabula toyiga. Ate totegeera. Nsobola n'okwongera. N'ogenda n'olopa ndaba ogwo gw'osobola. Wabadalowooza nsobola okwetondera yinze. Gw'olaba nga nsobola okwetondera ggwe. Lwaki tobuuza omusajja wo? Kiki kye yakoze okusobola okuggyawo obukwakkulizo? Toli wa kitalo nga ggwe bw'olowooza. Omulaalo omu asobola okulunda ente nnyingi n'omuggo gwe gumu. Nsiriwalirako. Ate olowooza yakoze ki era yatodde ssente? Golowooza buli kintu kiggwa na ssente. Wabula nkusaasidde kuba toyina magezi. Era genda wandibadde obeerawo n'enkulaga gwe akanvaamu. Sirusiru gwe beewanisa na kuloopereza. Mbadde ngenda kukuba ggwe. Hehe. Omudiba omukulu gumuli. Ani? Lucas. Ogamba oti? Wafumbye? Nzize nayo. Okay. Obadde wagenzeewo? Owai, nadde ngenzeeyo noonya ku mirimu naye nga w'obimanyi si byangu. Kyofunye? Anyway, mwaho omwami gwe mbadde nfunye badde ampadde naye agaba obusente butono ate yeebadala. Ng'olabye? So kati simanye. Susan, olinamuko 2,000 onyambise nange nfune ku kikomando kubanga siri wa mulembe. Lucas, kyogamba sente zonna Prossy yakusindikidde wazimazeewo? Ate biwa bijjeewa? Prossy namusanze n'abiŋŋamba. Wamubulidde wa gyendi? Nedda. Kuba bwe yanyumirizza ku byekkomera endaba nga kituufu olabika weeyiiye. Naye maama, sente zonna kyogamba wazimazeewo in just one day? Just nazeeyambisiza mu kunoonya connections nga naye bw'obimanyi. Jjukira osasula ono n'osasula oli. Genda okwekanga nga tusigazza. Kati Susan oba onkoze otya? Ku kyebbiri nange nfune kakomando siri wa mulembe. Sasa neyanziza neyanzika ontaasizza. Ebali kubona mutima gwa kirokole.